Olutalo lwa Bad Black ne Ritah Kaggwa luzeemu nate. Weekend ongetandika waliwo ebifaananyi ebyafuluma ku social media platforms ez'enjawulo okuli Facebook, WhatsApp n'emikutu emirala nga giraga nti Ritah Kaggwa yali azimbye ennyumba. Ennyumba nneeno bw'ogitunuulira ogiraba nti erimu ssente oba ezimbiddwa ssente ate nga ne nannyini waayo agizimbye nga ddala agiwadde time n'agiteekamu ssente ate nga tagipapidde. Kino nno kye kyawaliriza Bad Black okuvaayo ng'awanda muliro n'agamba nti nedda ennyumba Ritah Kaggwa gye yavuddeyo n'alaga si yiye, era ye okunoonyereza kwe yakoze yavuddeyo n'ategeeza nti ennyumba eno ya muzannyi wa Binigeria, ennyumba si ya Ritah Kaggwa okusinziira ku Bad Black. Kino nno kyawaliriza Ritah Kaggwa okuvaayo n'ayogera ebisongovu ne batuuka n'okwerangira ng'agamba nti Bad Black yandisigadde mu kunoonya ssente ezisasula ennyumba y'omusajja gye yadduka nga tasasudde ave ku ye Ritah Kaggwa kubanga akasente ayina akawera ate nga ayina ne projects ez'enjawulo. Ate we tugendako ewa Bad Black ye yagambye nti wadde abalala muli mu kukkiriza abalala nga mukkiriza okuba nti no babafera, ye Bad Black tagenda kubeera ng'aferebwa. Yagambye nti Ritah Kaggwa mumanyi bulungi nnyo, ennyumba gye yavuddeyo n'alaga si yiye, ennyumba ya muzannyi wa Binigeria, era yavuddeyo n'amusaba n'amugamba nti bakole nnyo bonna nga bali mu bupangisa, bakole nnyo basobole okuba nti bazimba ennyumba okusinga okuteekayo ebifaananyi by'ennyumba z'abantu abalala. Eyo nga nkugjeyo mukwano amawulire si malungi. Simanyi lwaki ebibuuzo nina bingi. Simanyi lwaki ababaka ba palamenti basusse okufuna obubenje. Amawulire ge tufuna wano ku Newspark galaga nti omubaka Honorable Gilbert Olanya asimatuse akabenje mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Bino bibaddewo ku luguudo lwa Kampala Gulu, emmotoka ye bwetomedde ensonda ya tuleera emabega. Kigambibwa nti dereva we alumiziddwa era ono addusiddwa okufuna obujjanjabi nga ye omubaka Gilbert Olanya afunye ebisago ebitonotono. Katongere okusabira dereva ono asobole okusuuka obulungi kw'ossa ne Honorable Gilbert Olanya. Amawulire amalala agatali malungi kankutwaleko Kayunga. Poliisi Kayunga eriko omusajja gwekutte ng'avunaanibwa kudda ku baana be n'atulugunyanga ekyokuttale. Bw'otunuulira abaana bano kansooke mbakuteereko, omanyi amawulire ge tukuleetera ku Newspark tuba twagala obaire nga ogafunamu ekyokuyiga. Abaana bano obalaba nti balina ebisago mu mugongo era nga abaana bano balumiriza taata waabwe okuba nti ye yabatuusaako ebisago bino. Kakati taata, abaana be weezaalidde, abaana ababo omusaayi gwo okubatuusa ku kino kiba kivudde kuki? Abaana bano we babasangidde nga bajjudde ebiwundu era ng'abaana bano balumiriza taata waabwe okuba nti no ye yabatuusa ku kino. Katusooke tukuwe abaana bano nabo osobole okubalaba obulungi. Ani? Tata. Ngagamba ati? Toli. Atuita bisi nga tetumanyi. Nti ki? Nti mujja wano. Aha. Netugenda netufukamira wali n'akwatitangira n'atukula. Kigambibwa nti maama w'abaana bano yali yanoba era n'aleka abaana be, wabula waliwo eyamukubira essimu n'amugamba nti abaana be tebali mu mbeera nnungi. Katumufune naye abeere nga ayogera ku mbeera eno. Abaana nagendayo twogere nga tabawa buyambi. Naŋŋamba oba mbalemereddwa mbamuwe. Najja n'abanona. Bwe yajja n'abanona yabanona ku Easter kweyimu. Kati wayise emyezi ng'ena. Nga 17 ogwokutaano ne bankubira essimu ng'oyo eriyo amulabye ng'akabina kazimbye naye nga tebannakasala. Ne mbagamba nedda mukakkane ayinza okuba maybe ng'ali ku treatment nga tetumanyi, tusooke tukuulinge. Ne tukuulinga kati nga 17 ogw'omunaana ne babula ne bajja nga bali mu mbeera eyo.
Obadde mulabi mulungi wabale kwekuumira ku YouTube channel ya Newspark wetukuleta amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Njagala Mukama Katonda akunkumire. Mbadde Esther Portable.